nti watambulanga ng'otambula n'ebintu bibiri okuwona omusezi oba omubbi wakwatanga ekikuta ky'ekikajjo ekikuta ky'otaliddeeko ky'osanze mu kkubo nga kigudde n'okikwata n'okiteeka mu nsawo oba n'okikwata mu tosanga musezi tosanga mubbi ng'omuntu mukwano nga bw'oli mukwano gwange wano ate gwe sisobola kukulya niye ate bali abalala besimanyi ate bo tubalya lwaki kubanga bw'olya ennyama y'abantu ebiseera ebisinga ofuna kye bayita ekitambo ekyo kasita kikuyingira kugenda okukijjanjaba luba lutalo okujjanjaba ekitambo in fact bwe bulwadde obukyasinze okubeera obubi ennyo mu bulwadde buno obwafu obw'ekiganda ekitambo kutukuttaka bwoti okitegedde n'owulira endogo nobaali kati yali mu kyalo kiri mutala guli era bwe mwatambulangako mayiro ng'emu ng'era oddako ng'oddamu owuliriza kubanga omusindo ogwo gwayitanga wansi lindako kati lindako ogambye otya Kolo jaffa batugobera odaje bisizira okutulaba babuzizaako nnyo nyuma bali eddabe namugezaako kulabika nti mutuusaako engalo of course bampita Fred Zaha zedi megawo muzenda ogezaako kulabika nti kwasaganya nno omusajja ow'amaanyi Engineer Muko selector na Masaka nga bulijjo gwera leero tugenda nyumyamuko ekibozibozi kyaffe kati guma nti osibuka Masaka ojjukira emboozi zaffe ziri ezedda twatambuliranga endongo jali mwakolanga mute owulira endongo wateekanga kutukuttaka bwoti okitegedde kati n'owulira endongo nobaali kati yali mu kyalo kiri mutala guli era bwe mwatambulangako mayiro ng'emu ng'era oddako ng'oddamu owuliriza kubanga omusindo ogwo gwayitanga wansi era kati abaana b'ennaku zino Engineer Muko kati nnyo tugenda kujja naye kakuyanjira kukozeka eddakiika ng'embityo ketugere mu mboozi yaffe bannange mwenna mbalamusiza abali ku mukutu guno mwenna mwebale okugwekuumirako Masaka FM mwebale Masaka FM okay mboozi zaffe ngenda kubanga mbabuulira ku mboozi ezikwatagana ku ndongo mu abaana abanyumirwa endongo mu abazze kati mumanye endongo yedda yali mu buzibu ki yali efaanana ezedda batisanga nti wali omusezi yadda n'essanja n'okuba mu ngalo bwoti neza abasezi anti fe abatambulanga mu ndongo twalabanga ebinene twalabanga abasezi muti baana b'ennaku zino temulabye wasanganga omusezi kyevala abantu fe twakulanga tumanye eddagala nti watambulanga ng'otambula n'ebintu bibiri okuwona omusezi oba omubbi wakwatanga ekikuta ky'ekikajjo ekikuta ky'otaliddeeko ky'osanze mu kkubo nga kigudde n'okikwata n'okiteeka mu nsawo oba n'okikwata mu tosanga musezi tosanga mubbi kaddemu okwata ekikuta ky'ekikajjo ky'osanze mu kkubo ng'olina gy'olaga ng'oweekengera obudde buzibye kikwate kiteeke mu nkono oba kiteeke mu nsawo ky'olonze mu kkubo tomanya niyo akigayiza obaani togenda kusanga kintu yitibwa mubbi oba musezi oba si kyekyo ogenda mu lusaalu wabeera zino emmuli ozimanyi ze bayita emmuli ze twazimbisanga edda bazimbisanga obuyumba basibanga ze twabagisanga bakubakubemu ettaka kaakati genda ofune olumuli olwo olwekazizza ng'olusanze mu ttale nga lwekazizza temako ennyingo bbiri oba emu ebiseera mwagendanga mu ndongo wagendanga nalwo anti fe twali twabimanyi oluvannyuma kuba twasooka ddugwamu nga tetunaba bitegeera oluvannyuma ne tukolaki amuyita Engineer Muko tunagenda mu maaso erinnya Engineer Muko livaawa kati abakula basazi nabakugoberera tumaze ebbanga tukuwulira oli selekita mulungi okubya ebiddongo bunyaga twebuze n'okwebuza lwaki mwabe Masaka babaga buli ava alina kukuba kinyanyanyanya alina kukuba ndongo ya kusimba kagere lwaki temukuba ndongo ndala anti omanyi endongo eyo swagitandika edda ng'endongo eyo abantu abasinga tebalina bagitegeera lwaki bagiyita ndongo ya Masaka we tuba tutandikira eyo ey'okusimba akagera anti omanyi lwaki nti bannamasaka abo bwe twagendanga ova ku biro eyo mu byalo era ekigambo okusimba akagere muganda wange Suula yakimanyi gye kyava ekyo ekyokusimba akagere akimanyi era abantu batandika kati twagifumbira ddala ndongo ey'ekinyanya ate ey'okusimba obugere era ewaffe Masaka nga ate si Masaka wonna manya wokka wonna kati Uganda in fact ebitundutundu bya Buganda byonna wano mu central kati
ani ayiiya ani ajja n'ebirungo ebyo bye mwalunganga mu ndongo eno byogera abaana baboda webito bibera ani ayiiya obulungo obwo ne mugamba nti kati kabyamuko kati gumizaawo ani ayiiya ebintu ebyo mwogera mu ndongo ebyo birungo ebyo bizze byakajjajjo myaka ndowooza ng'esatu ena naye waliwo endongo yaffe gye twasookanga okuba eyedda era n'ekigambo kinyanyanyanya kizze lwano myaka ndowooza ng'esatu kwena ne tulina endongo yaffe eri eyedda twagiyitanga yalaga okitegedde ng'erimu ebyo ebintu ye nga mulimu ebyo naye nga tetunakifuula kinyanya kakati sula ye eryo erinnya yalireeta ery'ekinyanya n'okukaabya embizi kyova olaba ye bamanyi ye muli wa mbizi kungwe buli wayita baga siwuuna embizi akabizi kaliwa babaga buli ajja e Kampala alina kuba ndongo tulina Engineer Muko Selector, tulina Sona Ben, tulina Mbazira Tone, tulina Maswanku, tulina ani oyo mulala tulina ne DJ Mutesa naye ate Mutesa Pulo wekikadde Mutesa Pulo teyakubanga binyanyanyanya music we yali wa Urban naye ne Shiru we Masaka ni factory anti Shiru takuba Shiru ne Shiru oyo golaba naye yakubako ku kinyanya edda era wegendereze ennyimba za Chameleone yaziteekangamu ekinyanya ekyo gwezegendeze zedde ezembabega okitegedde yabiteekangamu nilwakuba kati mwe mubirabye kati naye nga twabikubanga edda DJ Black Jesus yaddawo Black Jesus kuba nzijukira mu ku basajja abayanjula endongo eyo ecrossinga okuva e Masaka eyingireko ene wala mu ntandikwa okijjukira bulungi Black Jesus gyali era ayina radio mwakola wano e Kampala yasooka n'afunamu obuzibuzibu nga omanyi badijje babanga bayimbi nabo balogo mwatugabe Masaka mwamuloga ne musiranya Black Jesus n'asooka n'agwa ku ddalwawo n'atambula n'agira ne oluvannyuma Mukama n'amuyambako n'atereera era kati yaddamu okukola ne Black Jesus Engineer Muko be bantu abasinga okuvuga wano mu Kampala mu music era ng'oli watatwala nani stop ya DJ Black Jesus atwala ya Engineer Muko Selector yawulira erinnya nga simanyi na musajja bwe yenkana nga yenze era abasinga bagamba oba kisajja kizeeyi oba kikulu oba kifaanana kyo oba kinene kyasiba enviiri kati mugonna amanyi era nolonda Engineer Muko omanyi lwaki nalonda Engineer Muko ndivaawo nze banzaala Kaliisizo nave Kaliisizo okujja okukolera e Masaka yali 2021 nga mukodomi wange ali awo ku hoteli bagiyitanga Lisoosa awo nga kusesekona awe Masaka kati mukodomi wange oyo nga wakolera nga yakolanga manager kati bwe nali mu kyalo Kaliisizo nankubira esimu nangamba Muko jangu waliwo omulimo wano gyokole naye nga olusinayingira biddongo olongo okola ki olutwa nayo kyanga nkoko era nze okujja biseera ebyo kati yokuyita alala bintu olinamu ati oyo w'ebidongo wagaliza mukodomi anti mukumpira naye yali takola mu bidongo yali akola nga akola mu hoteli bagitanga Lisoosa awo yakoleranga nampita nenzija nintandika okukola n'omulimu gwe nasooka okukola nga nakajja mu Masaka omwo nayo kyanga mbuzi nga bansasula nusu 500 manya bansasula nusu 5 olongo ovudde nga nvudde Kaliisizo nze Masaka mu town nenga olunaku bansasula nusu meka 5 kanaawo ate wakanaki kati ebintu byoyogera tuli bantu bakulu kati 5 nga toyina ngozosula wa oliaki okimanyi nti omwaka ogwo twalyanga emmere y'ebitaano ng'eriko ennyama ne tulya ey'ebisatu nga ebisatu kuba mukyere na muwogo na lumonde emmere enkalu oli wa myaka emeka abantu manyi njogana muvubuka munna abantu bawakana twalyanga emmere ey'esiringisa ebisatu n'ebitaano nga ettooke nga liriko ennyama lya nusu 5 okitegedde ng'era bansasula nusu 5 ebyo kati nga nsula wa mukodomi wange oyo kimera ng'olusoda wammeka ebiseera soda yagulanga 3 mwe mukati mumunywera ku 100 temunywera ku 100 kati wakola walikyangu nga bakusaba nusu 5 nusu 5 kojeza land road ebiseera ebyo mukodomi wange yali ansuza era nga waliwo hoteli mwe yali nga ampa n'ekyokulya nga asiika obumonde nampa kuba yali manager nenzija nenkolakola ku hoteli ako emirimu nenfuna tegedde nenga yansuza fumita Emboozi katola afunye omulimu gw'ebidongo akubidde anti olunga ye tali mbidongo olonkujjira kati we navaawo awe nyini nentandika okwekozesa nenfuna omulimu gwange olunenzira mu kookya enkoko nenga zange nti 5 biri bebakuwa nengula kaka esigiri nentandika okwokya enkoko ng'ebiseera ebyo ekifitu kitundu 10 mu ebyo ne 2,000 neka tukirira ku nusu 7
nga tokiridde no makindi wa layisi ne bw'ogenda eri kya mutwalo gumu bbiri gumu kitundu okitegedde nenkugira naye mba ndi mu nkoko jjukira nakula nze ndi wa ndongo mutima ne guŋŋamba naye lwakisingira library nengende wakyali wange DJ munnange bamuyita DJ Samurai wali awe Masaka nanguza ka computer olongoyiza okuba mubanga tonnayiga ngolo ntandikiriza jjukira nalina PC DJ nalina atozikiriza PC DJ abaana abatakwa ku PC DJ tibamanyi na ndongo PC DJ ebiseera ebyo eya radio eyo ya side eyo ne side zijukira omwaka gwayo gwaggwako gwonna wano mu Uganda ne nga tekyakola naye nga abantu abasinga obungi tebamanyi ne tulya ssente z'abantu jasi kukyusa bukyusa mwaka nodda mu gwemba bega neddamu leero kolaki nekola okyusa bukyusa no computer gwaggwako addamu akunoonya nenanga omudde ne tulyoka tuzirya ssente ne tuzirya empitirivu olonkugira erinnya kati kulya Engineer Muko livaawa kati mukujje wa mukodomi wange oyo yali ampita muko kati abantu bonna nga bakola ki nga bampita muko kati bwe nayingira music mwalingamu bonna nga beeyita ba DJ Samurai, DJ Chale, DJ Mutesa, DJ Chiwa nga bali nyawo ba DJ Roni bangi nnyo ba DJ. Mutesa yakuteekaza kusooka mu ba DJ. Mutesa yansooka. Ate Suna Ben. Suna Ben in fact Kasuna Ben emyaka gyegemu. Bwe mwayingira ebidonga. Emyaka gyegemu lwakuba nti ye Suna Ben anti obwongo bwali buyiiya nnyo. Omanyi obwongo kubanga buyiiya. Bula yanguwa mangu baddukamu. Yali ayiiya nnyo ng'obwongo bwe bukola ki? Bukola. Kati olonga nkudidde. Kitegeza ne Suna Ben naye yanywa ku soda ow'ebisatu. Yamunywa tayiza kuba ati yamunywa. Atugamba muto. Oyo tuli myaka gyegimu. Oyo Suna Ben mbazira tone. Tuli myaka gyegimu wamu ne Mutesa Pulo. Kati Mutesa Pulo ayinza okuba nga atusinga muko. Ezo mba muko omwana. Mutesa Pulo atayinza okuba atusinga. Mukulu ku mwati. Liku kibozibozi kyaffe Emboozi z'e Masaka awo betutambulira awo betunyumirwa ebyo lwakuba nti ffe abantu abampi tetukula kati awo erinnya limaze okukwata muko kati likutte kutunda enkoko si mu music mu kutunda enkoko oli agati agende wa muko wali ayokya enkoko ewooma gende wa muko yayokya enkoko ewooma kati oluvannyuma nyingira music bwe nyingira music nga ŋŋamba naye eri bali bonna ba DJ mbasanzeemu kati nze sigenda kwetuuma DJ kaneeteekeko aka engineer kweyita Engineer Muko. Ba engineer baba makanika. Kati nze nagamba sijja kweyita DJ kweyita Engineer Muko. Kati engineer kenayongera ku Muko kubanga Muko already. Era kati naguno gujju okuva we naliteekawo Mukama nanyamba erinnya ne likwata era nze omu mu Masaka abantu abavuga ng'omuntu ava e Kampala ava eggulu ava Kasese ava ludda wanga ajja wa Engineer Muko kunona nnyimba kubanga nze omuntu yakolanga remix wano mu Uganda nga zikyasinza okutambula non stop era abantu bajja ne banga Engineer Muko nga tokyakola nkola naye lwakuba nti obuvunaanyizibwa kati bwankwasaganya nga bungi nnyo nemba nga nkola sikyayina budde bukolanga luli bwe nakolanga tuli walinanga obudde obutalina byakukola bwalinga bungi bwalinga bungi ne kati kusayo byokukola bingi nnyo ova ku kino dda ku kino ebiseera ebyo obwa DJ gwali gufuuse omulimu nti ensi esobola okugutunulira ng'omulimu kubanga bimu ku betulabaga tosobola kera kuba gye bakubuza okukola mulimu kinti ndi DJ akyali nga kizibwedde okulabika nti omuntu asobola okuvayo n'akyogera. Okay, kakati ebiseera ebyo obwa DJ abasinga obungi tebaguyitanga mulimu lwansonga twayinamu okusoomozebwa nga ba DJ because wafunanga omukyala oba omuwala ng'omufunye luso yagadde obeereko naye nga bw'agenda n'agamba bazadde be nabambuuza nti bba wakola mulimu ki nti DJ aba DJ bayaaye aba DJ bayaaye tebayina bagenda kukola babeera bayaaye awo tobafumbirwa okitegedde era nkugamba omulimu gwaffe gwaba DJ gugenza okutuuka kati okutegeerebwa noga nti DJ mwattu wa mugaso era DJ ayina obuvunaanyizibwa era DJ muzadde nga ffe tukola ki nga bwe tuli bitandise in fact emyaka ndooza nga 7 emabega omulimu gwa DJ sente singa kuvaawa nammwe mukolera mwezi nga bulaba mukozi w'oku TV nga bulaba omuntu omulala oba sente za DJ zivaawa earning gye tugaa nti kati DJ nga bulaba nti omuyimbi ategeka ebivulu n'afunamu sente kati gwe DJ sente zo zivaawa kati DJ sente ze ziva wantu wa mirundi ng'esatu oba ena DJ osobola okufuna okuŋŋanya sente ezo because nti mulimu ba DJ
ng'akuba emikolo okitegedde nga DJ naye ng'akuba ki ng'akuba emikolo ne wabawo DJ nga ye azinisa buzinisa bantu genda mu ndongo ne wabawo DJ ng'akola ku TV ezenjawulo oba radio ezenjawulo okitegedde omwonna mwonna osobola okukola ki osobola okugyamu ssente ate ya DJ osobola naawe okukolawo DJs oyigiriza abaana academy ng'oyigiriza abaana omunamu osobola okukola ki osobola okugyamu ssente kale Engineer Muko selector ebiseera ebisinga bwe tuba tutandika ebintu bino bye tukola bintu bya ebera passion mu kutandikira ddala mu ntandikwa ne waba muyimbi ne waba mukozi wa ku TV fe katuli mawulire nedda kyali nga kizibu provinga bazadde baffe nti okuteine kubo omuntu amuzadde asobola okufunamu alabanga gwa abayo none siriwa mwana atandise okuyimba bala batandise okukuza enviri atandise suba dread nebire ifanagana ko ebito tewaliwo ko kusoomozebwa kusika mugwa wakati wo ne family nti kati olio badde okola ebitegereka ngo yokyangu nga bala bantu akasente atandise okukafuna ne kati ovudde mu byoko chenko bale bikuwa sente atandise obadde waliwo ko kusika mugwa na family nga balabanga gwa noneka tekwali kwa family yange wabula tekwali kwa family ya mukyala twabingi odengo ina kati nagenda okuyingira endongo eyo nga omukyala wali kati jukira nagenda omufuna nga ndi mu nkoko bwe nadda mu ndongo abewaabo omukyala bagamba banne omusajja ayonoonesa ageze kibiti bigikafe kalanduke naye ate bagenda okulaba ng'omusajja wabuvunaanyizibwa era abagamba nti badijje si babuvunaanyizibwa badijje babuvunaanyizibwa badijje bakati bagagga okiwulira kubanga nange mukama yannyamba obwadijje bwange nembufunamu nagula mu poloti mu Soweto mu 29 nenteekawo ennyumba mu Soweto 2012 nembeera nga ngimaze nga nti abaana bange famire yange waliwo ekola ki wegenda okubeera ewe otuuka e Masaka n'obuuza ewa Engineer Muko tewali atamanyi wange wensula wembeera nenkola mu bizinesi ezenjawulo era ne kakati omukyala namuterawo bizinesi gyoga nti eno bizinesi owayi bwankubira nti wakati wali kino nga mugambe tola kwezi waliwo obuntu obumu nga si kisaanidde kukola kikuteeka ogambye omukyala oba abakyala omukyala aliomu nze ndi musajja mukristaayo mu mateeka ninakoya na mukyala obo kale bamuyita Engineer Muko selector ago tuli naye tugenda nyumya mukemoze genda bampavu mwagadde nnyo ekwata yeye ebintu kati bwenjaga tujje we wano tulinanga ebintu ebimu byatwaliranga obudde bwe twali tuli bato nakyali wagwe nali omunangamba nti alina olunaku lwamu lwaterabira mu bulamu yabukako ekikomera ng'ayise mu ddinisa ng'agenda mu ndongo naleka mu buli ng'aziseemu piro kati agenda okudda enjwa girese nga bwe yagirese ntemulitaala kaira nayita mu ddinisa limu lye yayitamu ayingire kati agenda obuuka eddinisa bw'ati okugwa mu ddiiro nga muzeeyi yali wali n'ateekako ettaala bw'ati ng'obwedda ali awo azinze mikono amulinze akomewo emigga egyamukubwa kuolo paka nakati tali gyerabira kiki gwe kyolina mu bulamu bwe kyojjukira ekyali kikutuuseeko olw'endongo era nange kenyini bankubako bazadde bange ate olwo lwali lutya nti twalina bannyinaze kati tuteesa nga nteesa ne bannyinaze ne mugamba owaaye nti namata nti ngenda kujja okitegedde ngenda mu ndongo nti naye twabawanga ebiseera ebyo nusu ebyo 5-2 ng'obimuzizika n'obimuwa kati nga tulina sayini zaffe zetukozesa nga nkomyewo n'akukola ki nakugulira twakasukanga akayinja oluusi nodda ku ddirisa nokonkona kati nga abazadde tebakola ki jukira ebiseera ebyo tewabangawo masimu twali tetunakufuna masimu ng'ajja nakugulira naye lumu tugenda ku ndongo twali tugenze Bukunda kumpi kinva kalisto nenga tujja Bukunda tutambuza bigere tuduzayo bigere distance ndoza waliwo mayiro zilinganga oba mu 15 kwa 2 nga tutambuza bigere mayiro 15 abiri mutambula genda mu ndongo musimbula sawa meka bwe twalabanga bazadde baffe jukire edda twebakanga bukyali bazadde baffe sawa 2 nga tuyingidde ennyumba zagendanga okuwera nnya nga bazadde baffe bakola ki nga babulizaako nga mugulawo mpolampola tokkiriza olujjukira enzigi zalinga za biti nga ogulawo mpolampola ne mufuluma ne mugenda naye lumu obudde bwalemerera tugenda okuva e Bukunda ogenda okuyingira ewaffe ekaliisizo nga ziweze 10 na meka bukedde ate omanyi abantu bedda mu kyalo bakeera 11 tuvaayo bwe tuti ne muganda wange twasanga bazuukuse batukuba emiggo mwasanga bazuukuse nga temumanyi mwakoma abagwamu bugwinga bwe bali twabagwamu olwo nga mwagala okuddayo
twabagwamu ne twawula okudenga muzeeyi n'agamba jangu baatukuba emigo ne fact namala ennaku 3 nga sitambula nga sisoma nga bino ebigere bitambula be bakuba n'obonerera n'ogasadde kyova olaba nayagala nnyo endongo baginkubira mumanyiza ekintu ekinzoganyiza ate kyensinga okwagala kitanzoganyiza ekyo sikyagala kati bawulira ng'ofuuse DJ abakuwa emigo bo bawulira batya oluvannyuma byasooka banyiiza naye ate oluvannyuma bwe balaba ebirungi byenfunyemu ate ne bakolaki ne bakkakkana ate ne bakolaki ne banjagala ebiseera ebyo Engineer Muko afunye fame afuuse w'amaanyi mukalisizo wali toyogerwako obulwadde bwa sirimu ebiseera ebyo byali bw'amaanyi nnyo ki ekyabakuumanga obutalwala bulwadde obwo obutafuna sirimu paka nakati okubeera nga mukyali balamu nti fact kansooke ŋŋambe nti Mukama Katonda kubanga abadijje bannange baafa ebiseera ebyo tubaziise bonna ababeeranga ku ziviba ku zisupa ababadde ku twinizi ku plokasiisira disike zonna zabeeranga Masaka bonna abasinga obungi bafudde sirimu abasinga obungi badijje batera kufa sirimu nga baani kubanga dijje kikemo obeera mulanka ate tetwabeeranga nalanga twakubanga buti nga mubeera mu amplifier biki naye nga obeera awo naye nga abakazi nga 8 nga bonna balinze ggwe anti ffe badijje tokwanisa sente ne sente be bakuwa abakyala tera tiwali dijje abagagamba mbu ateeka mu mukazi sente tegeza musajja wange Suna Beni bino be balwana batuufu balina okulwana bateekamu kubanga ku ssaawa ya leero olaba badijje ebiseera ebisinga tetwateekanga nga sente wabula wali era omuntu ng'okubeera ku DJ's box kulankaawo lwakuba tezabeeranga lwaka eyo ng'obeera kulaka n'obeera emabega eyo bakula butaddeko byedifonzi wano bwoti agamba omusajja nga wakabi obuwala obwavudde Kampala bukwegombo bwavudde luddawa nga bukwegombo bwavudde luddawa ekiro kimu ng'osobola okubeera n'abawala nga bana wabula n'oga nti kati nze ono gwenjagala n'oli gwanja ng'oba olya ng'era ne bw'oba oyimiridde bwoti mulaka n'ogamba kyali n'omugamba wali njagala akawala kali ati nze kanfunyumizeeko olunaku lumu twava e Kampala nga nkyakuwa ebidongo ebisebe nali mu siniya yali siniya 12 siniya 1 awe nabeera ennyo mu bidongo nga sinakusalawo kudda eno katuva e Kampala yali 2014 awo nga mukyali bwana buto fe P7 nagitula 200 ng'oŋŋamba 200 nga mukyali bwana 2012 we natulira P7 so kati tugenda mu kyalo tukuba ebidongo katutuuka waliwo kati ngawo mayiwe mugenze muva Kampala twalingawo kawempa tumiddeko kojja wange S&S video library awo twalinga katutuuka tuwa S&S eri awo Lugoba awo ngamba ggolola awo kale sula Samuel DJ Sam twabeeranga naye kati tukuba ebidongo tutuuka obwana bonna obw'okukyalo obwali awo baddamu okulaba omulenzi waawe n'omu kajukira ngawo mugenda tubuze n'abatikkula ebidongo bazze abakyafu kati waliwo naffe badijje abagenda okukuba tuze twambadde tunyumye ffe kati emmotoka etuuka nituvaako nituzinga emikono abaana batandika opangula emizindalo bapanga ng'ojja kiwedde n'ogera n'oyingira batandika otambulamu kaawo ku kyalo tulawuna katwakuba endongo ennaku 2 akasiki naye nga tutte buli mukazi ali awo buli muntu nga twafunye alina ababiri bali awo naye nga bonna beemanyi tumala okukuba endongo abayayi batuteega we tusimbule tuvaawo batema omutigo gwe ne bagusuula mu emmotoka yalina oyita bagamba nti mwalimu tutte bakyala baffe emiggo ku miggo batukuba emiggo anko okuva ku olwo kansoke nkubuuzeemu katono nnyo obadijjeze era kati neewunya n'okwewunya mwe mwamalanko mwakubako ku ndongo y'okusiba ebideeya oba eyakaliyoki wagikubako tukiraba kati mwe mukyali baana twakuba ku ndongo y'ebideeya ebyo yejabeeranga bagimanyi mbaziira tonagimanyi eyakaliyoki eyaffe nemugenda nemukuba tuwa nemumala wiiki 2 nga temudda waka nga omuva waliwe mugenda wali nga musiba bideeya n'ogenda oluusi okuvaayo nga tulina na 10 nga sente zirazewo anti badijje ku kyomanya badijje bakyakaza ate banywi ba bbiya okitegedde era osanga badijje batono nnyo nga tanywa tubadde wali mabega okuzaako emabega mwawona muti obutala noga webaza Katonda kubanga basinga obunyi mikwano gyo nebaza Katonda nti Mukama yankuuma kati nebaze nti Mukama yankuma because nti nze negendereza nnyo ebiseera ebyo abakazi babanga bangi ne Mukama yansaasira nembaawo nembeera n'omukyala wange omu netubeera ffenna era ni fact omukyala wange oyo gwolaba maze naye kati emyaka tugenda kuweza emyaka ago nga tuli naye
tuli mu 19 kuba namufuna 2.5 mu mbeera eyo mu kusiko mugwa ofuuse sita erinnya lizze sente zitandise okujja abasajja bamera bafuna amawagali ago n'abeera nga yiraba wakabi wankontrolinga nga atyo omukyalo butakyuka butabeera nti busaawa obufumbo busaana kubanga akaseera akafaanaganako nga bwe kati obufumbo bwandisaanyeewo omukyala aba tokyali kilaasi ye nawe olaba takyali kilaasi yo wakati olaba ate abakilaasi ye abakusemberera mwattu kyomukisa omulungi nti mukyala wange oyo nsooka omwebaza yankontrolinga nnyo era omukyalo oyo singa ndoza saali naye singa y'omu nange bagamba kibuyaga akola ki singa nange akunta naye omukyala yankontrolinga nnyo n'agezaako okunkwatakwatako baŋŋamba tata gundi bino tobikola bino okugira bwotyo mwattu wali osobola owuliriza ku bbugumu lye walina eryo mukama yanyama anti ffena tetufaanagana mitima tetufaanagana ate nze anti bagamba we mubeera babiri kummwe babiri kubeerako omugonvu mwenna we mubeera nga muli waggulu temusobola kumalako na bufumbo kati nze nasalawo neŋŋonda okitegeejjanga nekiyagamba nensalawo mpulirize era kyovola kyekimpangaziza emyaka gino kubanga wendi okitegedde ate abawala twabafunanga naye obanga wasazewo ogenda okufuna omuntu wo biseera ebisinga era bano badije mbagamba bale temwerabira bupiira tebatandika okukola olugambo bewabeeranga nabo ne bajja ne bagawa omukyala nti kano kati oli eno anti bati emikwano gyawula nnyo famire oli eno naye oli kati yeetisa ali mu bakyala tebabimugamba anti nze saabeeranga nnyo na mikwano era emikwano gyanze nga mikwano mitono twagiranga naye nze nabeeranga n'omuntu gwe bayita ow'emmizi nga tagenda kuzza baakafayo eri mukyala wange nzibe bantu benabeeranga era kasana kulabanga ebigambo biyitirira nga nkwesonyiwa okitegedde nga nkwesonyiwa kubanga ffe abasajja tuyinza kuŋŋa nti wanki kugamba entya ekyo tukireke tukijja kukyoka atulaba kale nawe njagala tujje njaga twalinanga ebibuuzi by'obuto ennongo gye mwakubanga ey'okutambulira kyali nga kisibwa okutambula obudde obwekyo ne mama atambulanga nnyingi batugamba byali wabaayo abasezi abasezi tebabulamu babeerangayo mwasurvivinganga mutya abasezi abo era ebyalo ebimu waliwo ebyalo nga ffe betwatyanga okugenda okukubamu endongo okitegedde nga bagamba naddala saidi z'ekkooki eyo walingayo nnyo abasezi ate nosiva omanyi abasezi omusezi n'omulogo waliwo omusezi nga ye aseera busezi nga talya nga ye musezi busezi nga ye era ajja n'omusinga ku nyanja omanya ku nnyumba nga ye kwenyasanga nga ye musezi nali wabaawo ate ye baawukana waliwo just abaseera obusezi n'aseera kintu ng'ekyo najja naye ng'ate talya kati kubona bali nga talya yes ne wabaawo ate alya nga gwe ku ssaawa ya leero ne woba mulamu oliibwa era lwakuba kati yenkola yavaawo edda abasezi abo boolaba kizibu nnyo okusanga omuli w'abantu nga talina goddawuni mu nnyumba ye ekitegeeza bino byebatugamba nga ntukyani bajala bakakeeka bw'otuulako n'ogwayo wansi ebigwina bikufumita abamu byaliyo naye ate abamu babeeranga n'ennyumba era weetegereze nga amayumba g'edda buli nnyumba gye wasangangamu goddawuni abo baalinga bali b'abantu buli nnyumba bagiteekanga mu ddiiro kyovola lumu yabeeranga mu ddiiro lumu nga batega ewantu wemanyi nti kati omuntu bw'omuyita asobola okutuukira ewantu nga wa n'atuukirawo bino bintu byeyogero biwulidde buwulizi oba si biwulira buwulizi ebyo bintu twabiraba osobola okyana mukwano gwe waabwe n'otafulumayo ne bakulirayo nze nalinako mukwano gwange nenge waabwe bali abantu ngera nkimanyi bulungi naye lwakuba nti omuntu bw'aba mukwano gwo ate gwe tebakulya okimanyi ekyo ng'omuntu mukwano gwo nga bw'oli mukwano gwange wano ate gwe sisobola kukulya naye ate bali abo alala besimanyi ate bo tubalya lwaki obuuza ati lwaki empologoma zisobola kuŋŋa ngikozeeko omukwano tendye nedda okimanyi nti empologoma tobalaba bano ababeera mu bisolo ababeera mu bisolo nga byabamanyiira era nga tekimukolako naye omanyi lwansonga nti lwaki walyanga oli omuntu because nti omuntu oyo tewamuwulirangako nsisi kubanga alinga tomumanyi naye ono ng'ogamba ndi mukwano gwange ono nedda ndaba nti omukono ng'era muko ku ssowaani nga ngulya naye nga kyetwewalayo tetulyayo kubanga bw'olya ennyama y'abantu ebiseera ebisinga ofuna kye bayita ekitambo
ekitambo ekyo kasita kikuyingira kugenda okukijjanjaba luba lutalo okujjanjaba ekitambo. In fact bwe bulwadde obukyasinze okubeera obubi ennyo mu bulwadde buno obwafu obw'ekiganda ekitambo. Omenye de bikabe abasezi babiri waliwo omusezi asera obusezi nga talya n'obawo omusezi asera nga n'okulya alya watulina yalya abafu n'alya abalamu babalya ate olowooza kati kankugambe kino era nze ngenda nendaba abantu abejingira ku basezi abasezi abo bakyasinze eddagala kubanga omusezi oyo mulaba entaano otwata n'oteeka omuntu mu ntaano omwo ne mugireka bulungi nga bwerira nebeera nga bweri. Yes, omuntu oyo tamala nnaku 3 ng'akyali mu ntaano. Gobo oyagala okukakasa era mpulira bana abepanka mbu tugenda mukuuma gendayo omukuuma ojja kulaba ekinakujjawo gendayo gwe omukuuma eddayi kale mukuuma ennaku 4 olabe genda mukuuma ennaku 4 genda eyo omukuuma bye bagamba mbufe omuntu waffe tugenda mukuuma biki gwe gendayo omaleyo ennaku 4 mbu omukuumi ojja kulaba ekinakujja ku amagumba gano batwala mubiri kuba n'amagumba gwako gakoma gatya mu ntano kubanga wayitayo ebbanga ntuzikuye ntane ngo obuwanga mwe bulinga bwe twamuteekayo. Kakati eddagala eryo erijjayo omuntu oyo era lyerimaali erizaayo amagumba kyova awo batuuka okuziikula obulusi bajjulula bijja tewali ntaana gye basima nga teri mu magumba teriyo naye eddagala erijjayo omuntu oyo ate lyerikola ki lyerizaayo amagumba gali kati abamule tebamutematema wadde ligumba lye tusangayo nga balitemamu gabeera ng'omukono bwe gwali bwe guti bwe gubeera. Kati wali olabyeko omuntu bwajja temwabeerangako edda nga bafuusa sukaali ne bafuusa swiiti gyeyatandikirawo paati yaffe ey'okubiri ku mboozi y'abasozi atunnyonnyole kyasobokanga kitya abasezi bano abakubanga bwe batumbi batupa omuliro ne gwaka ne first experience yokusinkana omusezi lwajjo gitunyumiza tunatandikira kubanga edda bwasanga omuntu ogenda kusanga omusezi ngo era envirize zasooka okuva ku mutwe amuyita Engineer Muko simula abantu bannange bwe tubadde mbasaba omukutu guno mugugoberere nnyo ngenda kubanga mbawa emboozi eddaka wonnyini wetukomye wetujja okutandikira olunaku olulala n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwokinga channel eno neyanze tomanyi gwe kyokoze